Zaka amakulu gayo kutukuza maali, kutukuza mwoyo gwo. Bw'atodde zaka okwata ekitundu ku maali yo n'owaayo, oba otukuza emaali yo ate ne maali yo etukudde oba ogitukuza. Zaka kirimu okutukuza. Zaka maana numu zaka zabo nama zabo. Ogamba nti oli bwagamba nti ebibala byawe binasimba ebimaze okuzaka oluwala gwetubakyeza bitandisa okukula ekyo kitegeeza ne ku maali gyotoddemu zaka. Mungu agitukuza, obwa haramu obwalimu bwonna ne buvaamu, ate n'abeera ng'agyogera baraka okukula. Era omuntu atoola zaka batulagira okumusabira Mungu ayogere omuntu oyo okutukuza. N'olwekyo empagi ssatu abantu ffenna tuzeegattiramu omwavu n'omugagga: empagi y'okwawula Allah, empagi y'okusaala n'empagi y'okusiiba. Ffenna tugyegattamu. Naye empagi ey'okusatu eya zaka n'eya hijja ya muntu eyeesobola. N'olwekyo nga tuli wano ku mukolo guno ogw'okutoola zaka, okugaba zaka, ntwala omukisa guno okwebaza One Ummah Uganda ne One Ummah UK olw'obuyambi obungi obwa zaka z'omuddiŋŋanwa, awamu n'okuba nti obuyambi obulala nabwo nga bukolebwa obwa relief, okuyamba abantu abali mu bwetaavu, okuzimba emizikiti, amasomero, enzizi, okuyamba abamulekwa n'okuyigiriza abantu baffe. Ebyo ebibayamba mu bulamu bwabwe n'eddiini yabwe, era aggyewo abantu b'efitina. Nga bwe bakyogedde, emirimu nga gino gibeeramu fitina nnyingi. Oyo sente azigyawa, era lwaki akikola, era lwaki akikola bw'ati, ne basekeeterera ebibiina ebikozi by'obuyambi. Muwulira ekyo eky'omuntu okumenyawo omuzikiti ateekewo okukwe. Tetuli wano kuvuganya mu mizikiti. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Emizikiti gya Allah. Lwaki oyagala kibeere emizikiti kiba kigoberera gwe oteekawo omuzikiti okugwo ng'ate gyonna gya Allah, ojja kukola ekigendererwa kirala. Lwaki omenyawo omuzikiti? Ani yagamba nti omuzikiti gw'essuubi tegutuusa swala? Tutuusa okuvuganya mu mizikiti. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba akamu ku bubonero bwakiyamba abantu an yatabaha naasu fil masajid. Ani Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba abantu okubeera beewanda mu mizikiti. Omuzikiti gwaffe gunyirira nnyo. Olaba gwaffe mulungi nnyo okusinga ogw'ewammwe. Akamu ku bubonero bwakiyamba. Naye abantu agamba nti ate ogwaffe abamu atandikawo n'ateekawo ebiwempe naye ng'ayagala kuattractinga amadonors. Abamu n'ateekawo ekintu naddala online, abantu balina sente z'abantu zitaliko accountability. Weereza ku ssimu eno, yamba n'agenda akuba akazikiti k'essubi mu kyalo, weereza kuno sente gwe balimba gwe ayagala okukola obulungi n'oweereza sente. Naye ku nkomerero ani akugamba nti sente yakuŋŋaanyiza mmeka, era accountability agiwaani? Aba atandiiseewo olusuku olw'okubalyamu sente. Era nze sitera nnyo kwinkalinga abantu abasindika sente ku masimu okugyawo ng'ogenze n'olaba omuntu yennyini. Era kola follow-up ogenda olabe aba azimba muzikiti, ogambe nti nze ndagire omuzikiti guli twale akasooka 70. Tusanyukira nnyo okubeera nti Uganda Muslim Council emanya puroguramu zammwe zemukola, naddala ebibiina ebikola emirimu egyo egyokukola obusiraamu. Naye olw'okubanga abantu abamu balina ebigendererwa ebitali birungi, ebiseera ebimulawo owulira buwulizi nti bagundi bafunye obuyambi kuva Kings, bagundi bazimba emizikiti,
tetwagala ssente, tetwagala kumanya gy'ozijje, naye kiba kirungi n'ogyotubulya ku puroguramu eyo ng'ekitongole ekigulira obusiraamu mu Uganda. Tetumanya kati nga Zakeeni, tetumanyi ssente gye zaavudde, tetumanyi ziri mmeka, naye tuli bajulizi. In case of anything, singa tubuuzibwa ku kibiina, tujja kuba tumanyi puroguramu z'ekibiina ekyo nga bwe tukola kaakati wano kyawano Umma. Tubeebaza wano Umma ejja n'ekiteeka mu musana, buli muntu afuna ssente ze n'agenda nazo. Twebaza House of Zakah Sheikh Enkulu ne ttiimu ne Umoja ne wano Umma n'ebibiina ebirala betusaba bibeere nga byegattira wamu wansi wa Uganda Muslim Council. Wa puroguramu ezo za kampani ya busiraamu ekolebwa Uganda Muslim Council kikimu ku buvunaanyizibwa obuli mu constitution. Tukubiriza ebibiina byonna bijje bitugulye puroguramu zaabyo naddala puroguramu z'okwekulaakulanya. Emizikiti mingi kati egizimbibwa nga gya fitina. Abatoezi ba Zakah batodde bamaze okutoola. Kaakati mu buvunaanyizibwabo nga Sheikh Kigozi bw'akyogedde okulaba nti ova mu bwavu bakuwadde Zakah si lwakuba nti buli mwaka bajja kutuwa. Tewali tteeka ligamba nti omuntu buli mwaka abeera omwaka omwaka bamuwe Zakah, buli mwaka tukucekinga ne tulaba ddala okyali we wali oba wakyuseeko. Zakah yakuyambye oba teyakuyambye, era kyalibadde kirungi nga tetunaba kukwongera okubuuza ziri zaalazeewa. Wakati wetwogerera mulimu yagamba nti kaakati mutudde okulya ku nkoko, era oluvannyuma n'otuukira mu katale kulira ettooke, n'omukyala abadde talina kutanda lugoye, n'obwana babadde tebulinaaki bugoye bwakwambala, tugenda kukola kabaga lwaleero, genda ozigye. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi agamba al-yadu al-ulya khayrun min al-yadi as-sufla fal-ulya hiya al-munfiqa was-sufla hiya as-sa'ila. Omukono ogwa waggulu gwe gusinga ogwa wansi. Bannaffe abaagabye Zakah bakozesa omukono ogwa waggulu. Oli bw'abaaga omukono ogugaba gubeera waggulu, akuwa bw'ati akuwa bw'ati, naye ate bw'asaba olembeka bulembesi wansi. Nabbi agamba omukono guno ogwawaggulu gwe gusinga ogwa wansi. Tubeebaza mukadde wange Sheikh okujja nombeerawo olwaleero ne ttiimu yonna eri wano ne tubeera bajulizi ne midiya, mwebale ate nammwe abakoze omulimu omunene Hajjati Shani ya Kigozi, mwebale n'ettiimu yo, era tubasabira mu Subhanahu wa Ta'ala asaasire